bazzukulu bange obagambanga nti bazzukulu bange mbakuutira okuba abeesigwa, abeesimbu, ab'amazima, abeegendereza, abakwata mpola, abassa ekimu ne bantu bannammwe. Abeegendereza awamu n'obulungi bw'ekyalo, era mbagamba nti oguzza ku busenze naye n'otoguzza mu kika. Kyembagamba nti kujjumbiranga enkya z'ebika byammwe era n'okwewaayo okugenda okwabya ennyimbe n'obutate kubaleetera okumanyagana era n'okuwa ebisale ebiyimirizaawo ekika kyammwe ekyo n'ofiisi yammwe ey'ekika. Mbaagaliza mirembe myereere mu byonna. Awo abasumikira abalala batandika, naye wali waggulu awo edda abamu bakulu b'ebika era ku basumisa abamu omusajja Omuganda yabanga n'omuggo ogwabeeranga mu nnyumba. Omusajja oyo omukwasa omuggo guli, omusajja bw'aba musajja omukwasa omuggo bawala ensanvu n'aba nagwo mu nju. Omusajja Omuganda yabanga n'omuggo. Bino biteekeddwa okugobererwa abakulu ekikwatako. Mwegenderezenga mu kino. Omusumisa asaanidde ate bino bye biteekwa okugobererwa abakulu b'ekika. Mwegenderezenga kino. Omusumisa asumise alondebwa y'oyo awezezza emyaka 18 era nga ategeerera ddala ateekwa okuba nga omwenkanya ennyo mu kika kye. Okulondebwa okwo tekusosola ne bw'aba wa kitiibwa oba omukungu, ne bw'aba omwavu kasita aba nga ategeera bulungi. Omusumisa alondebwa ateekwa okuweebwa ensimbi ezimutambuza okumuleeta n'okumuzzaayo. Omusumisa ateekwa okusangawo omutanda gw'olubugo mw'ayinza okusala ebifundikwa n'ekyalubuga. Lubuga tava mu nju muvudde musika. Era omusumisa akoze omulimu guno ogw'okusumika yajja ne lubuga ava naye eyo gy'avudde. Omusumisa akoze omulimu ogw'okusumika y'atwala amaliba g'ente eziba zisaliddwa mu lumbe olwo era afuna omuwumbo gw'emmere omutongole.